Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa asuubiza okolawo akakanga kosa n'okukangavvula abo bonna abeepatana eddimu kula amalungi okuswaza ekitiibwa ky'eggwanga lyettu Uganda ebweru w'ensi ezituliraanye. Kino kyaddiridde oluvannyuma lw'abataka abeesitula kuno ne beesuula mu ddene ne boolekera eggwanga lya Namibia okulabika nga bakuba ebirozo ku mpologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka, wabula ebyabatuukako kigambibwa nti baakwatibwa poliisi oba baalemesebwa ab'ebyokwerinda ogenda mu maaso nga babuzaayo akatemerero katono batuuke Ssaabasajja Kabaka mu ddwaliro lyagambibwa nti mwali. Obubaka buno Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabutadde mu bbaluwa Vomwange gye yaweereza minisita we ng'ono yakwanaganya emirimu gy'eggwanga lyattu Uganda n'amawanga agali ebweru oba agatuliraanye. Ono nga si mulala ye General Jeje Odongo. Okusinziira ku nteekateeka za Yoweri Kaguta Museveni yasuubiza era n'agamba ye mwetegefu okulwanira ekitiibwa kula amalungi eky'olukalu lw'omwana w'omuddugavu. Ebbaluwa eno gye ngenda okusomeramu olunaku olwaleero yagiwandiise ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa Kasambula omwaka 2024 era kopi zagenzeeko eri omukulu oyo gwe nkugambye amanyikiddwa nga Jeje Odongo ne zigendako eri omukuumaddamula ng'ono si mulala ye Charles Peter Mayiga Katikkiro w'Obwakabaka bwa Buganda, n'egendako ne w'omukulu amanyikiddwa nga Omulangira Wasajja ne Royal Family oba famire ey'abalangira. Teyakomyawo, yasindiseko ne kopi endala n'egenda ku kakiiko akakulira abataka bonna mu luzungu ke tuyitadde bataka kansu. Okusinziira ku kiwandiiko kye nninako kopi era kye ngenda okuteerayo gwa followinga ku TikTok kugenda mu maaso ne wa Facebook followinga, YouTube Export TV ngenda kusaba mukwano gwange subscribinga. Nze omwana soda Yoweri Kaguta Museveni yategeezezza nti yalabye ebbaluwa okuva wa Permanent Secretary n'omukwanaganya w'ensonga ez'ebweru ne High Commissioner wa Uganda ku ggwanga lya South Africa ne Namibia nga limutegeeza ku mpisa ensiiwuufu abataka bajjajjaffe ze baayoleseza nga bagenze mu ggwanga eryo ogezaako okulaba nga bakuba ku Ssaabasajja ebirozo mu nteekateeka zaalimu ez'okufuna obujjanjabi. Pulezidenti Museveni yategeeza nti ye okulwala kwa Ssaabasajja Kabaka yali takumanyiiko era yali tamanyi bigenda mu maaso paka ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Ssebaaseka omwaka 2024 minisita we omukyala amanyikiddwa nga Joyce Nabbosa Ssebugwawo we yasitula abataka n'abatwala okumusisinkana ne balyoka bamanya ku nteekateeka ezo ez'abeene zaalimu mu ggwanga lya Namibia. Omukulembeze agenda mu maaso mu nnaku ey'ekitalo n'asaba bannayuganda bakomye bunnambiro yekyagamba nti baswaza eggwanga lyattu Uganda n'okulinafuya kw'ossa n'okuliweebuula. N'agamba abo bonna abeefuula nti be basinga okwagala Ssaabasajja Kabaka okusinga ye kennyini ne famire ye bakikomye bunnambiro kuba yabategeezezza omuntu yenna alina obwannannyini obw'amaanyi ddala ennyo okulaba ku Ssaabasajja Kabaka mu mbeera gy'alimu ye famire ye kw'ossa n'abo bokka Ssaabasajja Kabaka babakkiriza n'abagamba nti mujje wattu munkubeko ebirozo. Ng'akomekkereza ekiwandiiko kye Muzeiti Buhabulwa yategeezezza nti ono katemba obukonsoli obwaddiikuula buno bugenda mu maaso wabweru w'okumanya kwe neeyagwa budde bannayuganda bonna omutaalekere akakajjanja akakwasa embwa mu mannyo agenda mu maaso abategeeza nti ajja kubaawoko kyakola ekitaabasanyuse eri obulamu bwammwe. So mulabuddwa mukomye bunnambiro okuswaza eggwanga lyattu Uganda ebweru waalyo. Mbadde omwana soda ensonga ngenda zikutemera mu maaso awo nga bwe zinaddiriŋŋana. Ngenda kusaba beerako tovaako aweetaaga okusubscribinga ye Expo kikole. Enamba zaffe kweziri TikTok account followinga ne Facebook Namugereka Ddunda abatukuumire ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.